Rock TV tuli okusomesa gwanga era tuli okusomesa bayimbi abatandika munyambi kino ffe twagala tukuyambe nti banayi nali nagula eyo ettaka njagala kasooli kusimba enkuba etandika okutonya nsimbe tukuwe ensigo naye togenda tusaba wogenda kusula nga wajoganga n'ogula emmotoka n'ogula engoye z'otasobola ekikuzisa emmotoka kiikino ekyo kye bayita okugaggawala nga tonnatuuka yiisa kyogezaako gamba nti omuyimbi bayinvestinga bubi kati wano nze nina omuyimbi gwe mmanyi era nga talisabiriza era nga teyesabirizangako ate ng'ebintu byonna abyekolera ani Kazibwe Kapo Kazibwe Kapo omulaba yava eri n'akugamba ndi ye akwata flash ye n'avuga emmotoka ye n'agiwa ki DJ n'akuba oluyimba n'agamba omuyimbi gwe tuzzaako Kazibwe Kapo yennyini ayambala ebijaketi n'ajja mu DJ's box n'agamba omuyimbi gwe tuzzaako ye Kazibwe Kapo flash ye yiino naye nga ye yazze okitegedde kati omuyimbi oyo okimanyi nti naasobola okuuma kaaliya ye emyaka 10 naye gwe oli mu kuyita ne bano bagundi abakuterayo zi flash beetaaga akasente abakuterayo ennyimba abakugaadinga bwe wakakuba oluyimba lumu ekikwetaagisa ganga y'abantu abantu bajja kunkolako effujjo musical mwekolana kaakati gwe omuyimbi okuŋŋamba nti oli serebu naye ng'ovaayo n'onsabiriza nze mba nkiwakanya bundi tonafuya abantu anti wulira sikunafuya kigambo kusabiriza kimenyewo kati wano e Uganda kimenyewo kigambo kusabiriza nze kyemmanyi wano soko menyewo kigambo kusabiriza gamba tebasabiriza wabula beeyambisa amannya beeyambisa nnyo amannya ate ne basabiriza kaakati ate erinnya tolina kulisabirizzaamu ofuna bulungi ate kino kye twogerako ky'omuntu okujja nti kangende owa Bruno K anyambe abantu batandike okunsondera era okulemererwa kw'omuntu y'omuntu wanaabeera n'obulwadde nga bumuluma nga bwa mitwalo 10 nga tazirina najja n'agamba banayi ndina ekirwadde bwe kiti ndina kansa ndya bansaba miliyoni 10 naye sizirina kye bayita okulemererwa nono yalemereddwa kuba yakava kigo bw'oba wakava mu prison oba naki kati kankubuulira obadde okimanyi nti n'abantu bangi bwe basiba nze nasangako omusajja nga baamusiba ku nsonga z'atamanyi ne bamusiba emyaka 10 n'eja nga talina ne waatandikira okitegedde naye n'agamba nze obuli gwobeera katugeze omuyimbi ono omulaba nga tonnalowooza kugula mmotoka nga tonnalowooza kunywa bya bbeeyi oba engatto oba engoye ennungi lowooza ku kintu singa ndwala ndina wengenda okulima ndina wengenda ozimba akayumba okimanyi nti n'abayimbi tebalowooza na kulima era ojja sanga abayimbi bato abakulu wano eno nga batono nnyo abagamba nti nze ndine emmwanyi ekituufu kyoyogera kaakati omuyimbi oba tolina mmwanyi tolina lusuku lwa ttooke kati golowooza era ekiddako okusabiriza alabayo leka kunafuya bayimbi baffe nti basabiriza ssebo tomanyira bantu kagande kino yiisa si kusabiriza kiba kweyambisa kati kankubuulira kweyambisa linnya ne liddamu ne likugulula erinnya lyonna obadde okimanyi nti no buli woolya enkoko katugeze waguze enkoko okitegedde n'ogiryako ekiro n'okkuta wulira n'olekawo n'ogitereka n'ogamba eno ngenda kugiryako kankuwa ekizampa ennungi enkya era n'ogiryako n'enkya kiba kirungi naye ate woolya enkoko n'olekawo amagumba n'oddamu n'ogameketa olowooza kiba kirungi tekiba kirungi ki ekikukozeseza ekyo ekitegeeza tokyalina ssente zigula nkoko ndala kati omuyimbi ono okujja mu mawulire ate jjukira serebu nemereddwa buli wobeera n'abantu ba bulijjo balemererwa batya buti obadde okimanyi nti oba otakaaliyayo ate kaali etya ate omuntu wa bulijjo yeyandigenze ng'asabiriza nze ssebo labayo yiisa nze sigenda ssula njala nga nakola ku linnya nga bayiisa bange weebali era nga nja kuvayo nkugambe bannange nze omuyimbi wammwe biikuttemu ayinamu ebiri bwenvangayo nze omuntu gwe nsobola okuyamba nze nyamba omuntu ng'alina ekintu ky'ataddewo bw'oba ng'omanyi oli serebu era nga omanyi nti oli muyimbi naye ng'olemereddwa
Teesa ne bayimbi banno abaliwo era abayimbi musobola okwekolamu ekintu ekyo nga omuyimbi ono alemereddwa nga kisigala mu mmwe abayimbi nga ffe tetugenda kimanya kuba ffe buli we tukimanya kaaliyayo ekka okulemererwako oli gwe baasonderanga alwadde kaliya nga teyakka oli gwe baasonderanga alwadde kaliya nga teyakka kyogamba we yakubanga wakyakuba oba we wali omumanyidde era wakyali kati okumanya ate yafuna nnyo kati kankubuulire kino okumanya yafuna nnyo mu kusimba oluseke ne ssente za woteeri yazisevinga yasula wa muntu teyasula mu woteeri kati gamba nti abayimbi bakuba bukubi luseke bavuwala ne kati gwe kikulemye okutegeera Yiisa olemye okukkiriza ekintu kimu kyolemye okutegeera nti omuntu okuba nga alina erinnya okitwala nti omuntu waba alina erinnya okitwala nti omuntu waba alina erinnya talina kuggwamu talina kaaba kati omuntu w'erinnya kati wulira kati kankubulire kino Master Rasta Todd bw'obanga omaze okola erinnya lyo nti nze Isa beerako ne kyeweeteekamu gwe nga ggwe mu kulemererwakwo kumanye bw'obanga obadde ovuga mmotoka kkiriza otambule kuba okudda emabega si kibi ate okudda emabega kirungi naye ozootya emabega buli wodda emabega ng'oyagala ositukkire mu kusabiriza si kusabiriza kyanjawulo kati kusaba obuyambi omanyi omuntu anti okusaba obuyambi omanyi ekireeta okusabiriza Yiisa olwadde mwe abawagizi be muba mwampa ssente n'osituka n'ensituka obanga atugamba nti tukuwe nezikuzuula zimpeddeko tukuweera mu nnyambe sigenda bonabula Rock TV tuli okusomesa ggwanga era tuli okusomesa bayimbi abatandika mu nnyambe kino ffe twagala tukuyambe nti banaye nali naguleeyo ettaka njagala kasooli kusimba enkuba etandika okutonya nsimbe tukuwe ensigo naye togenda tusaba wogenda kusula nga wajooganga n'ogula emmotoka n'ogula engoye ekikuzisa emmotoka kiikino ekyo kye bayita okugaggawala nga tonnatuuka Yiisa kyogezaako gamba nti omuyimbi bayinvestinga bubi kati wano nze nina omuyimbi gwe mmanyi era nga talisabiriza era nga teyesabirizangako ate ng'ebintu byonna abyekolera ani omuyimbi bamuyita ate musajja w'amaanyi nnyo by the way bamuyita ani ono anvudde ne mutwe omuyimbi oyo ayimba kadongo kamu wakadongo kamu ani ono mukadde kadde yakakola n'ekivulu kati kazibwe kapo omulaba yava eri n'akugamba ndi ye akwata flash ye n'avuga emmotoka ye n'agiwa ki DJ n'akuba oluyimba n'agamba omuyimbi gwe tuzzaako yegundi bw'ati yenyini ayambala ebijaketi n'ajja mu DJ's box n'agamba omuyimbi gwe tuzzaako ye kazibwe kapo flash ye yino naye nga ye yazze okitegedde kati omuyimbi oyo okimanyi nti naasobola okuuma kaaliya ye emyaka 10 naye gwe oli mu kuyita ne bano bagundi abakuterayo zi flash beetaaga akasente abakuterayo ennyimba abakugaadinga bwe wakakuba oluyimba lumu ekikwetaagisa ganga y'abantu abantu bajja kunkolako effujjo musical mwekolana kaakati ekyo kyobolaba okimanyi oli akusanga nakuba mu music kye bayita okubeera serebu nga tomanyi serebu kyekitegeeza kyoyagala okugamba kye bayita okubeera nedda njagala tutereezeemu katini nakuwadde example y'abayimbi abazze bagwa negamba ba gift of kado tebali mu yavaayo n'asabiriza ba gift of kado anti yavaayo n'asabiriza n'agamba nsaba buyambi munzimbire oba mumpe ekyokulya tasabanga kyakulya na buyambi oyo aba tannalemererwa mu buntu bwe yagaana ebivvulu ebamubuukinga bapromota bamukubira amasimu abavuma oyo ate yagwa mu kategori endala agamba saagala bisho byammwe mu nneeso oyo aba yavaako kati kankubuulire omuyimbi yenna nga watandika okuyimba nga okuyimba business era nze kyemmanyi okuyimba business kituufu era n'omanya nti okuyimba business n'otuuka obudde nga bapromota bakukubira amasimu jangu oyimbe wano n'ogamba osijja kuyimba tomanyi business soko sembe wakati njagala osomesa abantu ku gross media omuyimbi waakuba hit n'afuna ssente ayina sooka ggula biki omuyimbi kuba oyogedde ku kyokulima emmwanyi biki abayimbi waakuba hit n'amanyikwa abayimbi asooka aguleko eryate eryakabenje wulira bakuba field to field era omuyimbi ali wano andaba
kozesa amagezi go n'amaanyi go g'olina mu budde obwo ogambe nti mbadde nsula mu nnyumba ya mitwalo 2 odde mu ye 10 tekikusuula ogambe nti kati wulira kati nnyingizza ofune emikwano egirina zipoloti tofuna mikwano egirina njaga byakunywa bikoolakoola bano bakuvimbisa omanyi abayimbi baagala nnyo ovimbisa kakana kati mu kakana kuno jjukira amaanyi osobola obeera nago ng'olinamu n'ebintu ebikalu sente ziggwawo omuyimbi nga tonnalowooza akola kintu kyonna sooka okakkane mu nnyumba ez'ebbeeyi omuyimbi wakuba oluyimba nga badde asula mu nnyumba ya kakadde adda mu ya 2 wabadde asula mu nnyumba ya mitwalo 2 adda mu ya mitwalo 5 kati gwe nga tonnadda mu nnyumba ezo noonya poloti sooka olabe okunyigirizibwa kw'obaddemu ng'osasula landiredi sisooka gulako emmotoka ogyetaagisa ki nze juzi wano mbadde ne kyali wange motoka box okimanyi ekyo motoka era gwandaba wenna oli eyo motoka box nze mbadde ne kyali wange abadde alina emmotoka mpya ye kennyini abadde agivuga bulungi n'agiwaamu munne n'egwawo yonna eringa kaveera mu ddakiika egi era gwe nga tonnalowooza nti gundi aleese gundi aleese kino okimanyi nti nno n'omuyimbi wagula kapoloti fuuti 5 kwa 5 oba 25 kwa 5 n'akazimbamu akayumba akalungi n'akyazanga bayimbi banne awo wennyini okimanyi nti nno kyekitiibwa ekisinga kati kaakati gwe ekikuguza emmotoka ekikuvimbisa ekikuteesaako gganga ekukulembedde n'otandika okunywa omwenge gw'obadde tonywa obadde onywa igo okubye hiti otandise kunywa henesi ecupa ya mitwalo 4 ate no kino kigenda buli omu afuna ku kasente kibalage nti omuntu yenna nga wakatandika okufuna ku ssente sooka okuba ebbaaka gulwawo ogambye ne kana akanyumidde ogambye nti olaba wajja buzzi Kampala toyimbangako weesuza naye nga toli yali akwatiddeko kakadembu kakati gwe omuyimbi okuŋŋamba nti oli serebu naye ng'ovaayo n'onsabiriza nze mba nkiwakanya gundi tonafuya abantu anti wulira sikunafuya kigambo kusabiriza kimenyewo kati wano e Uganda kimenyewo kigambo kusabiriza nze kyemmanyi wano soko menyewo kigambo kusabiriza gamba tebasabiriza wabula beeyambisa amannya beeyambisa nnyo amannya ate ne basabiriza kaakati ate erinnya tolina kulisabirizaamu bw'ogamba okusabiriza oba ovumye kati kankubuulire erinnya lyo manyi nti nno erinnya lyo teriyamba ate gwe liyamba baana bo kati gwe okozesa erinnya lyo ate n'osabiriza kati ate omwana we ng'agenda akozesa erinnya lyo kati okimanyi alimpa yafunye entandikwa kati ate entandikwa yandibadde yagifuna dda naye olw'okubeera nti ye abantu bazzeemu bamuzadde oyinza osanga akwata iPhone 17 kati kankubuulire ate yakava ekigo abayimbi baagala nnyo ebyo ebintu iPhone 17 anti era kati ebyo birina amakulu mu bakulaba naye gwe sooka olowooze gwe kyoli obadde okimanyi nti n'abayimbi bonna abasinga ewaabwe baba banaku ate we bavaayo ogyeko naabiyo naye abasigadde baali abasinga abamu ku 10 osanga abayimbi 7 ng'ewaabwe banaku naye ate ye waavaayo najja e Kampala wano tasobola kozesa bunafu buli waabwe ye kwekulaakulanya ate akozesa amaanyi agali mu banne okwonoona bye yandyekulaakulanyizza onfuna bulungi naye olowooza abayimbi bano tebabaloga buluzi sente ne zibaggwako anti kati kankubuulire eddogo ekisajja kikuloga ogenda olaba nga sente eddogo gyeriri era eddogo liyitira mu by'okozesa gwe bw'obanga okozesa nnyo enjaga bajja kuyitira mu njaga kati gweobeera n'erinnya ng'obadde onywa nnyo enjaga kakkanamu kati gwe kikunywesa emiti 8 ng'obadde onywa gumu oba 2 n'ogamba kati nze serebu nze Isa bammanyi wonna niwenywa emiti 8 bw'omanyi otya nga toodi agenda kuyita mu miti 8 akukuba ekigwo obadde onywa cupa emu eya bbiya kyoyagala okugamba alimpa aliwo eyamulogera mu ebyo ebintu bwe kiri era abayimbi abasinga babalogera mu biragalalagala teri muyimbi gwe balogera mu nnyimba era teri omuntu yenna gwe basinga okuteekako era babuuza oyo biki byakozesa ennyo nti akozesa kino nti twongere mu kino okimanyi nti nno
kino kikwatira wamu naffe bana business mu bifo byogenda ng'obeerabeeramu ebitakusaana bw'obadde nga tolina bulungi limu naye ng'obulamu bwo butambula bulungi era obadde okola bulungi ebintu byogenda mu hoteero n'olya emmere ya 15 n'okkuta naye w'ofuna erinnya n'ogenda mu hoteero ey'emitwalo 2 ofuna bulungi okimanyi nti n'ekyo bano banno b'obadde oleka wano b'olya nabo emmere bayinza okukolako ogundi fujjo anti obalese revo bakukolako era bayitira mwoliire emmere kati ate omuntu anaakolako efujjo ayitira mwakuwalana ng'omuyingiridde mu mulimu gwe naye nze kyenjagala yisa tutereezemu kati omuyimbi waddembe okusaba obuyambi senga embeera eba egaanyi omuyimbi okusaba obuyambi bwe twandimuwadde wulira omuyimbi obuyambi bwe twandimuwadde andaba ku Glosh TV obuyambi bwe twandimuwadde nga ategeke ekivvulu tujje tuwagire bannaye tuwagire alimpa Ronald adde engulu tutegese ekivvulu bwekiti tiiki ate ebivvulu naye ky'olina omumanya muyinza obutadde abantu mu ekivvulu nekibasala kati oba olaba oluseke katululeete ku live ya TikTok anti gwe kitta gwe kati kankubuuze ovuddeyo n'otusabiriza gwe kennyini ogambye tolina w'osula sisabiriza mbabuulidde embeera gye mpitamu embeera gy'oyitamu omuntu okwogera okunyigirizibwa kwanyigirizibwamu kitegeeza ali mu kuyita waliwo ekintu ekitandika okusabiriza gwe tokitunuulidde kati kankubuuze ng'oyinza okuva eri n'ongamba mpaayo omutwalo nga tolina kyombulidde ky'oyitamu omusooka kumbuulira ne gamunnange waliwo ensonga bwe kati nze mu bizibu byo nze omanyi okuyamba omuntu nsinzira ku ki kyengenda omuyamba bw'obanga obadde opangisa ng'osasula bulungi lenti naye nga lenti akubuzeemu omwezi ogwo naye nga lambiroodi akuli bubi osobola okujja n'oŋŋamba mpolaayo 2 oba nnyambisaayo 2 nzijewo ono ekyo kyo kyangu naye buli wojja n'ogamba sirina wensula obanga agamba oyagala nkufuna ewosula sirina kyakulya obanga agamba oyagala sirina simu toli serebu obwa serebu mulira okubeera ng'obeerako kati kankubule ate nno kambabuulire bayira abantu bangi beesiba mu mbeera embi era embeera nga yakubabeerako lubeerera buli wodda mu kintu ky'owavaamu oba weezimbako embeera buli wojjayo n'okuba obunafu bwo mu lujjudde mu nsi obanga oweezimbako embeera embeera eyo ekitegeeza nti gwe nga gwe oba weeremereddwa kankubuuzeemu kati kireeva gye omumanyi nnyo omumanyi era muwuliza ennyimba ze nziwulira yagula ttaka emabegakaawo n'atandika okukuba bbulooka era midiya ze zimu zitandika omukuba nti Kireva gye yakola ki akuba zi bbulooka naye nga Kireva gye bbulooka ezo ze yali akuba yali takuba za kutunda ng'akuba zize azikubira ku ttaka lye ng'ayagala zimba nnyumba kati obadde okimanyi nti nno saawa zino omuyimbi woyo waavaayo n'agamba bannaaye nagula ettaka liirino nkubye zi bbulooka zange kumalayo n'asooka Kireva gye ayo kyattanuulu yasooka n'azimba lw'omuyimeka 2 n'addamu n'akuba bbulooka endala ng'ayagala kuzimba studio ng'eri mu Goddown nakyo n'akituukiriza n'akikola nga saalabayo bantu we bavaayo kugamba nti Kireva gye ono kakuba bbulooka muwaddeyo miliyoni 1 yavaayo n'asabiriza yasabiriza mmwe bennyini mwalina okwekolamu omulimu ekitegeeza yali w'amaanyi okubeera ow'amaanyi si ku gundi ennyimba z'owuliriza oluyimba lusobola okuba nga lw'amaanyi naye nga gw'oli munafu kati abamu bakozesa ennyimba zaabwe okuba nti z'amaanyi ate bo ne beefuula ab'amaanyi obadde okimanyi ekyo kaakati ggwe omuyimbi akubye oluyimba lwo ne luba lw'amaanyi gwe kozesa oluyimba lwolwo olw'amaanyi lukutuuse ku kyoweetaaga naye ate toweekozesa ggwe ng'omuntu kwevimbisa nti nze ndi w'amaanyi era gwe manya ki ky'oli sigala mu ky'obaddemu embeera ekisinga okusuula abayimbi oba omuntu yenna kubeera nti akoze ekintu ky'amaanyi n'atamanya nti ye munafu ye si y'ow'amaanyi wabula ky'ataddeyo kyeky'amaanyi kati ono alimpa si kibi okusabiriza naye omanya nti oli serebu era kino kati oyo awadde ba serebu kale awadde abayimbi abato ekyokukola advice sooka ofune kye bayita basic
needs tofuna wants needs soko ofune best anti nakunyonyodde omusajja akayimba kali kakakwatayo n'agwa kabenje akayimba ako oluyimba lwalimpa jalukolerako ebivulu ebisoba mu 3 nga tannagwa ku kabenje sente ezo nga tannaba yali azikozesa kye kitegeeza nti yandisoose kulwana ku kino ekibadde kimubaddeko obubi abawagizi mulondoola ayinza oba yalina ebizibu yali ayitamu anti ebizibu byali ayitamu kati ebizibu kusooka weebuuze lwaki ebizibu bijja nga mmaze kukola hit anti kati olaba ebizibu ebyo gwabyereetera otya obaddewo nga tolina bagoberezi abagoberezi bano boofuna bajja era abayimbi bangi bagenze nga bagwa olw'abagoberezi baabwe ate nga abagoberezi bo weetaaga be bawagizi gwe teweetaaga kubeera nnyo n'abantu b'oteekamu ssente anti abayinza nina omuyimbi gwe mmanyi wo mu Makindi atambula n'abagoberezi bangi oba eggaali naye ate era ssente aba nazeera anti kati ayinza okuba ng'omuyimbi kati kankubuulire omuyimbi oyo omumanyi ayinza okuba ng'alina bizinesi ez'enjawulo ezitali ku luyimba luno lwafunye lwafulumizza era akadde akaluma buli lwaggulu nkubuulire omuyimbi oyo alina kubanga yali w'amaanyi nga tannaba kubeera famous abantu bangi b'amaanyi nga tebannaba kubeera famous omuyimbi asobola okuva eri n'akuba oluyimba lwe nga kituufu abadde w'amaanyi mu bintu bye yali makanika katugeze oyo makanika obadde okimanyi nti no makanika ayinza okuzimba zikalina zonna nga yadde tayimbye n'agula n'emmotoka era n'akola by'ayagala byonna kati omuyimbi obadde tolina mulimo gwankalaakalira okubya akayimbako ekitegeeza nti kano akayimba olina okukakozesa kakuwa omulimo nga tonnaba kukola kirala kyonna nga tonnaba kunywa bereya kozesa akayimba nga tonnaba kunywa miti mingi nga tonnaba kuvimba kugula mmotoka egenda akwettira ogula otya amalaalo nga tonnagula we bakuziika emmotoka gyenoonya ssente yetutambuza obadde tonnaba kugigula abantu batulangira kati obadde okimanyi nti nze waliyo omuyimbi gwe mmanyi lindako tugende mpola nze nina omuyimbi gwe mmanyi bw'onyumiza emboozi mu mmotoka ye gy'atayagala ofuluma bw'okyusa leediyo nga tomwebuuzizzaako ofuluma bw'osekaaseka ebiteetagisa mu mmotoka ye ofuluma asobola okukulekayo gye mubadde kati lwakuba nti generation gye tulimu nti emmotoka kati saawa zino eri mu basic needs bwe tuba twogera ku mmotoka nti eri mu bizinesi naye ng'emmotoka byebimu ku by'obugagga ebisembwayo okola Kozi kyoba ogamba nti omuyimbi atandika gule emmotoka ensaamusaamu balya ne zirooni oli otya looni nga tomanyi ki ky'onaabeera ogenze n'oggyayo emmotoka ya $2,000,000 owaddeyo $10,000,000 gyeziriba tomanyi ki ky'onaabeera kamaliriza shoze egindi nsasula empola zinaayingiza bameka gw'omanyi nti no waliwo omuyimbi ayimba wano e Kampala ng'amaze emyaka 5 e Kampala ayimba naye ng'e Masaka tebamumanyi nga n'ebukomansimbi tebamumanyi kati gw'omanyi otya nti ebukomansimbi tebakumanyi ogende olye looni sooka ozimbe ekintu kigaziwe omanye nti kituufu nkubye akayimba kange lusuku lwa siminti lutambudde era abantu balumanyi koye boda okoowa otya boda ngo kale katugeze beera n'ebintu byoweetaaga okusinga byoyagala emmotoka njeetaaga yetwala otandise okufuna show ezeewala bagundi batulangira nnyo nze nkugambye nina omuyimbi kati nze yiisa gambye nze mbaddeko mu bibiina nze nina omuyimbi gwe mmanyi ye nga mu mmotoka ye yali anywa enjaga sijja mwogera mannya nga mu mmotoka ye tafaayo oba mmwe temuginywa abatuddemu agikoleeza okwo kwonna kugyogereza anti kati kankubuulire lindako tugende mpola omuyimbi y'omu asobola okukufulumya mu mmotoka n'akutuuza mu bbuutu mbukubanga ekifo w'olina otuula agenda tuuzawo girlfriend wa talina na luyimba lwe yayimba eyo yonna twabikoowa kyekituguza mu mmotoka kati omanye ekireeta omusajja akufulumya naga agenda otuula eri mu bbuutu ate ekireeta ekyo kibayita okwesiba ku bantu gulira gwoba oyagala kunoonya linnya ndi mu kibiina kye nina kujja nga muyimbi kati buli oba tukoze pulogulaamu lwaki ondetera mu mmotoka yo
linnya boda linnya taxi teziriwo. Kisinzira gye mulaga. Wulira nze kankubuulire kino. Omuyimbi nze kikoze obiyisa nga toli muyimbi tobeerangako mu bibiina. Nesse ng'obadde wali obaddeko mu bibiina wanditegedde kyenkunyumiza. Nze nina omuyimbi gwe mmanyi avuga bubi emmotoka naye bw'omunenyaako n'omugaa gundi ng'akututteko n'ogamba ne mpola mpola gamba bw'oba olaba nziruka nnyo vaamu. Kati ebyo n'omuntu aba yabikuwa. Kati kola booti omuyimbi yenna ali eyo bw'oba olinnye eddaala nga balitaddewo tosobola kulinnya lyakusatu kubeerako steps. Osobola okulinnya ku lyokusatu nga tolinnye kulisooka. Erisooka kyeki nti kituufu mbadde entambuza bigere neetaagayo akamotoka nti nkubye akayimba kange kakutteyo kansooke nfune akamotoka kantuuse mu abamu bafuna na bwalooni kansasuleyo naye ekisaanidde oli ayagala kyamalala. Nvuga motoka bweti gundi avuga motoka kinti avuga escalade ye wano waliwo omuyimbi ye kennyini yavaayo n'agamba nti gundi olwaleeta bweti nange neŋŋamba aleese bweti sente za gundi nenzireetamu emmotoka. Bali mu competition yaabwe eyo competition. Kaakati gwe competition olina okujejjamu. Abayimbi baagala nnyo competition. Gwe ng'onaayongerako kugga okwezimba. Omanyi sooka osomesa abantu omuntu asooke eggula biki. Omuntu kyeyandisooke nga muyimbi twagala bayimbi abantu nga muyimbi kuba nze nkunnyonnyodde sayidi yange neggamba nze nsooka mmotoka nenkuwa ensonga zange nti abasajja batujooze nnyo ebigere tubikooye ate emmotoka erinyisa ekisinze okuwebuula abayimbi b'e Uganda okubulaawo okusula kikulu nnyo ate abamu bakirabanga ekinafu naye gw'ovaayo mu mawulire sikyalina wensula ate ng'olina emmotoka ng'olaba kiba kikola buli w'ova mu mawulire buli w'ojja mu mawulire n'ogamba sirina wensula oba weeremereddwa. Buli w'ojja mu mawulire n'ogamba sirina kyakulya oba weeremereddwa. Buli w'ojja n'ogamba banayi munsondere obulwadde omuntu wa bulijjo omanyi omuntu okubeera omuntu wa bulijjo nga tomanyikiddwa nnyo naye omuntu omumanyifu nnyo okulwala alina okulwala naye waliwo obulwadde obujja mu mawulire balonde obulwadde obujja mu mawulire. N'omusujja guba gunnumyemu nguleeta mu mawulire mu nsonde olw'okuba ndi sereebu oba tokyali sereebu siri bulungi kaleeri akuyinza okuttira mu nju sereebu okuuma ekitiibwa kyo ebintu ebiwebula ekitiibwa oyagala omuntu amala ekyuka kataago bagaye nti kati kankubuulire sooka ofune ebintu byoweetaaga nga biriwa binnyonnyola abantu babitegeere. Gwe omuyimbi andaba gw'oli eyo manya nti kituufu mpangisizza nnyo emyaka 10 si kirungi nerandiroodi okukulangira ng'olisereebu. Kansooke noonye poloti omuyimbi ayagala nnyo okugula njagala 10 ku 10 ng'eri bwe bajja njagala mu kibuga njagala bwe bajja njagala kwa Kuraiti njagala ku Entebbe Road. Kati kyembuuza Yiisa tekiswaza omuyimbi omutwala enkoko njeru mu ate nekiswaza omuntu ennyo gwe gy'ogamba enkoko enjeru mukyalo eyo abantu ate nekiswaza omuntu kyekino eky'omuntu okuvaayo okumusondera leeti. Kiswaza nnyo omuntu ennyo naye gwe woogenda enkoko enjeru gy'oyogedde ne bagamba nti yazimba eyo mu byalo wala wali yeewala nga wuwo nga gwe oli muyimbi ne bagamba ye omuyimbi waffe lwaki yabuuka Entebbe Road n'abuuka Makindye. Kati obadde okimanyi nti nno wano waliwo omuyimbi nga b'amaanyi naye nga yavanga mu kyalo n'ajja e Kampala n'ayimba ajja ku Mande n'addayo ku wiikendi gyali nnyo gye bali bayiti oyinza okubabala nga balinga mu 10 nga Kampala yamwesonyiwa nga avuga emmotoka ye n'ava mu kyalo gwe kyoyita ekyalo n'ajja e Kampala n'akuba ebivulu bye eby'e Kampala n'amala n'addayo mu kyalo ate nga mugagga nnyo ngero olina kumuvugira buvugizi. Anti kati olaba Yiisa kati pulojekiti zino ez'e Kampala bw'oba ozeetaaga olina okuba nga olina by'okoze mu kyalo. Kati ebintu by'okoze mu kyalo eyo kyoyita ekyalo bye bijja ne bikola wa e Kampala. Kati ate abayimbi kye batamanyi abayimbi kyogezako gamba bakole investments balime emwanyi bazimbe amayumba kola ebintu nga gwe kennyini naawe ogamba nti kituufu kyekyo. Naffe twagala emmotoka twagala ozivuga kati nze saawa zino nyinza okuba nga ndina ennyumba esobola okugula emmotoka 2 nkimanyi naye wonsanga nga ntambula
ng'oli mu perfume ezo ndi mu perfume zange ezo byagamba naye ate ndina abampita muzeeyi ate mba w'amaanyi nnyo kubanze simanyi nnaku za mwezi kati kalenda wagyerabira sigimanyi okitegedde simanyi we basasula amasannyalaze obadde okimanyi nti ekyo kyekisinga okubeera ng'oli w'amaanyi mu ggwanga era ng'oyagala okubeera omuyimbi sikupaakinga wali ekitegeeza kyogeza kugamba wali n'abayimbi bemmanyi nga bambi bakoze kati ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo Angel Sekandi omumanyi yakuba oluyimba n'agamba ndi wa bbeyi newange nazimbye n'amukyala eyo era abamanyi okulima emmwanyi mu jjembe etaaga n'agamba yalimye n'amajaani asinga Rwagamafini ali e Makindye muzigo emirundi 4 emirundi ebya kubanga gwe oyagala oyo gundi ani Angel Sekandi ovuga emmotoka n'ogenda wuwe era nina okgendayo gye yazimba ogenda wuwe ate ono ogenda ku muzigo tolaba nti waliwo enjawulo omuzigo newuwe kangende wogamba nti kangende owaayisa ogamba banaye katugende tukyalireko Isa togamba nti katugende tukyalireko Isa gy'asula byanjawulo Isa asulawa asula Nansana Isa abeerawa nti yazimba eyo Nansana tolaba nti byanjawulo ennyumba z'e Nansana za mmeka nze mba sizimanyi bbeeyi nti ate ng'osula Nansana tomanyi nnyumba za bbeeyi nze nsula wange naye gwe omupangisa era gwe ogamba nti ennyumba ziri mu 15 8 9 okitegedde zaali nnya g'otuuka nga wabyerabira nze nabyerabira dda simanyi kati nze essaawa zino simanyi nnyumba z'abapangisa ziri mu mmeka pozi mmanyi ezange ezange nti ziri mu 10 kati gwe omuyimbi atandika sooka okole pulojekiti eyo kubanga okuyimba kuggwako okuyimba kuggwako no nga towulikana namu yadde okimanyi nti no waliwo omuyimbi nga baamwerabiranga niwo omutimba emateete Sembabule nga ate yayimba nnyo nga tebagenda nga ne wano e Kampala nga yabisigalamu nga tebaamwerabira nga tebaamwerabira dda okuyimba kuggwako pulojekiti teziggwako ate omuntu omugagga taggwako ate obugagga bye bintu by'ozimba si mmotoka emmotoka ntambu kuyambako era omuyimbi yenna nga toyagala oggwe sooka ozimba ebyo ebikubeezaako buli w'obeera nga tolina bikubeezaako ogenda kuggwa nga tumaliriza mu kulisa kyawadde kya bugunju oba kiba kyetaagisa omuyimbi yenna omunene yakuba nti nabanga avaayo kuba nti bamusondera nga tumaliriza remarks ng'omuyimbi nga munene yakuba it yabeerawo nnyo ebbanga omuyimbi oyo si kya bugunju okumusondera wabula kya magezi nnyo okumukolera ekivulu era ng'ayita mu nnyimba ze ne tumuyambiramu yennyabo nga tumaliriza olowooza ki ekireetedde abayimbi bano okuba nti bafaayo mu kamera basabiriza nze sijja kuyita kusabiriza nja kuyita kusaba buyambi kudduukirirwa kusabiriza naye ekisookera ddala kali celebrity life nzibu ya kumaintaininga era expensive kati ekisookera ddala music industry yaffe wano mu Uganda erakinga strategies nti tubadde tuyimba music yabaluddewo ebbanga nga abayimbi tebalina ssako tewali kibiina kisobola kudduukirira abayimbi zi federation zonna zaakatandika ate ziyambako balubatu abayimbi bangi tebannaba kumanya na federation nti ekola etya ssako za kenzo ze yatandikawo zikola zitya so weesanga nga basanze challenges n'ekirala abayimbi baffe balakingamu kye bayita mentorship ku nkozesa ya ssente n'engeri gy'olina olwaningamu kaliya nti weesanga nti eri Bulaaya record companies engeri gye kiri nti ze zireeta abayimbi zikubuulira how to invest your money wisely kyova olaba olwawo olaba nti omuyimbi gundi asaba obuyambi olwawo olaba nti gundi asaba obuyambi kati ngenda kuwa ekyokulabirako kati Lil Wayne yayimba n'atunda under Cash Money Records Badman yali be bali bamaneja be n'alwala okimanyi abadde abatolinga ne kansa naye tosobola mulaba nga asaba buyambi reason being nti record label oba Cash Money Records yonna eba yamuleeta ssente ze zaakolanga ye mu music we baba bayinza osanga bazinvestinga bulungi ng'alina kampuni ekola engoye alina kampuni ekola ebintu bwe bityo so nze ngamba Katonda waba akuwadde erinnya aba akuwadde obukulembeze nti nze essaawa za kati singa Katonda ampa erinnya ne bwe nkola busenya abantu baba bajja busenyesa reason being nti nina erinnya naye buba tebulina njawulo na busenya bubaddewo
So nze ngamba abayimbi bafuba olaba nga bateekawo ku bintu ebyenjawulo like weeyambisa erinnya ly'ofunye okitegeera nti ne wekaba kasimu ne weba giraasi eno omuntu n'amanya nti eno giraasi ya muyimbi gundi yazikola abantu baba bajja kukola ki baba bajja bigula sente tebazinvestinga mu music yekka kubanga music it is a very difficult culture to difficult career to predict newankubadde osobola predictinga noga nti myaka 5 njabba ndi ku Grammys njabba ndi wana ebisobola obutatuukawo so music career nzibu ya predictinga so it's better nobaako n'obuntu obulala bw'oteekateeka yebbali nga bulaba bakulu baffe bamisa kisemakula nti balina restaurant talina kyavaako era omusangawo n'asobola n'okukusaavinga era asigaza ekitiibwa kye nti misaaki naye abayimbi baffe bainvestingamukko bubi naye nga ekyokubayamba tetulina kugaana kubayamba nga bwe twabaagala nga tebalina kye balina tebannafuna mannya era ne waaba afunyemukko setback tuba tulina okuddamu ne tumukola ki ne tumusondera ogutali musango kubanga obulamu buzibuzibu naffe kennyini abasonda naffe tetulina garanti we tunaabeera myaka 5 mu maaso just tutambula ne tusaba Katonda n'ogamba Katonda nyamba ne weesanga nga Katonda akuyambe n'obeera mu kibuga nga togubbe kubanga n'obulamu bubeezaawo wano e Kampala si kyangu obulamu tebusoomooza abayimbi bokka just lwakuba nti abayimbi bo babeera mu kamera obulamu bunyigira ddala kuva ku mwana ayonka era abaana bangi akunyumiza n'agamba nti nze tukuze waka nga bangobagoba fees kitegeeza obulamu bumutandiseeko bamugubye fees avuddeyo ate banne bo basigaddeyo nga basoma kyokka nga mwana muto kikulaga nti buno obulamu bo bwe butyo bubaamu challenges so nze kyessaagala kye kino omuntu okudda ku kamera n'atandika ovuma gundi nti gundi yakozesa bubi ssente yaggwamu naawe kennyini tosobola predictinga bulamu bwo gye bunaagenda mu maaso n'abayimbi abo boonoona nnyo kati ne batandika ku nsonga yakakuba yakayimba kamu n'akwana buli mukazi abayimbi mwensonyiwa abakazi ab'enjawulo kati n'ekirala abayimbi balina okukendeeza ne drugs ebiragalalagala drugs ze bakozesa abakyala nina obudagala bw'entera obulala bayita bu ice boonoonya abayimbi baffe bakitegeera bwaliwo obudagala isa babuyita bu ice babutunda awo nga wokanywa ovaako mbuba naye kaakati gwe serebu omulamba ekikuggisaako obwongo bwo okumala essaawa 2 nga tebuliiko kiki simanyi anti anjirage nawulira ice nawulira ice nali manyi ice cream omanyi kyebayita okubeera omuyimbi nti oli serebu olina okubeerako eva ekitegeeza nze wenywa ecupa 8 ng'olina kunywa 2 kuba gwe olina kusigala nga gwe oli waggulu w'endu mu byokola so kati abayimbi branding bulungi mulekerawo obeera mu bifo ebitategereka kuba kati olaba muganda affe alimpa bamukwatidde mu bufo oyinza osabadde bubala bwa walagi bugeto bamuyoledde mbakirereese so bw'obeera muyimbi make sure nti olinawo okukoneka business ko oba kale awantu awategereka we banaakusanga nti oyo muyimbi ngaawe nkuwadde ekyokulabirako mbakulu baffe bamisaaki baayimba ennyimba ne zitunda naye baateekawo ebintu w'omusanga nti misaaki ojja musanga ku wooteeri ku papaazi kifo kitegeerekeka kati n'omuyimbi beera n'ekifo kale ne weeba studio ng'omuntu ajja kusanga awantu nga wali present waliwo abayimbi bangi nga batunda ngoyi balina zi boutique kuba akayimba kamu katunde kola boutique kola akayimba kamu katunde tunda ekizigo kubanga abayimbi badiringira nnyo mu bayimbi abakazi baagala nnyo ekizigo abasinga beera n'ebintu ebintu by'okola kola perfume abantu bawunye obulungi niwoba nga tozikoze zijje Dubai ogenze kuyimba nina abayimbi bemmanyi babakozesa okulanga kampuni z'amazzi zibakozesa olanga naye nga kampuni ezo si zaabwe naye bafaani bano banywa nnyo amazzi ago balowooza mbu abayimbi bano be bagakola naye ate senga abayimbi abo be babadde bagakola ate kyandisusse kuba kati olaba baganywa nnyo nga just bano ba brand ambassadors kati bw'oba olina erinnya baako ekintu ekirala wootubbira wootufundiza okitegedde kati nze nina omuyimbi gwe mmanyi emisana atunda ebizigo ekyogero atunda akola ekyogero naye akikolera mu bizigo naye tombuuza ekyogero ekyo kikola oba tekikola naye emisana waagenda oyimba aleeta abaana n'akwata emmotoka ye nejja nga evaako emabega najja nga atunda ebizigo ebyo ekitegeeza ekivulu ekimusala abaamuneeza ebizigo kakati kyekyo kyenga tegezaako kugamba abayimbi bayiga okuyiiya banaye muyiiye ate naddala
omuyimbi abayimbi abato betuliko abayimbi abato abakulu baveeko abakulu katubaleke bo balina gye bajja ssente zaabwe gwe toyina abantu bayonsa misota gwe toyina musota gwoyonsa wankatandika okubya akayimba bagenda ne mu gavumenti eyo okubya akayimba teri akumanyi akayimba katambudde gw'otandise kubeera n'egganga nnyingi otandise okunywa emiti 8 otandise okunywa bia gw'otasobola mulimu n'omwenge nga togusobola gwe ng'omuyimbi nga kujja kukuba naye ng'okumatiza ono gw'oli naye okunywa kyekikunyusa Hennessy nga tonnazimba yadde rumu